jibale kunyaka kaisi mwana amanya gange nze nantegesaala yogera ku amanya gange nze nantegesaala ab'omulimu mpitibwa Sarah Short Sarah Short ng'okuze nnyo nga gyeri mpolampola eno gyewulibwe gye bayita batya ono bayitawo bujuuko ow'enansana mujuko w'enansana gy'obeera ddala oba kyekyalo kyo gye tubeera gye twazimba gyemwaziira naye nga tulina ekyalo gye batuziika kakati njagala tutandikire ku nsonga ya sooka ombulire embeera ya karantini gwe tutambulira etya embeera sinungi n'akatonda naawe okiraba engeri gye ndi mulwadde ate era nafuna amagulu gano gatandika okuluma okuva mu mwezi gw'omunaana nafuna akabenje ka booda n'enva wansi okuba olusadda mukutereera olwoboda wali ogenda naye ngenda mu tawuni nga nnoonya emirimu nga woomanye era ngezaako ogenda mu malwaliro ag'enjawulo okulaba buzibu ki obuliwo oluvannyuma b'abasawo baagamba bazuula kale obuzibu bwava ku mugongo bwe nagwa bwenti omugongo ne gukuseba kati nekivaako okubanga nagukasanyala naye kimazeeko ebbanga ddene ne batuuka n'okwagala okunnongoosa omugongo gumalabi naye nga tekisoboka kubanga omugongo gwayitamu spinal cord mulimu nga banagukwatakwata enyinza okubeera embeera embi ne batuwa option endala ne batuwandiikira amadagala tandika okumira kweri eddagala balabi naye nga bo bagamba baali baagala gulongoosa kubanga eddagala liwonyeza buwonyeza eddagala lyali lya sente nyingi naye tukana okuteeka post ku Facebook abantu banyambeko baali batandise n'embeera y'obulwadde bweyajjira bangi abeebweru n'abaawano kajjukira kino ekintu kya bunansi yonna abantu bonna banyigirizibwa ate nga nange ndi mu mbeera mbi natandika okulayo ku ddagala lutonotono kale nga sirimira mu budde olw'ensonga nti nali nga sirina ssente netandika okulimya naye ebiseera ebisinga kati mbadde ndimira nga linjokya nga lyamaanyi nina okulya obulungi nina okunywa amata okubanga libalansinga kati nabadde ndirekedde awo kubanga ulcers zakomyewo kubaolede mbadde nina ulcers kati nabirese ndeko embeera emala okutereera ate kati ndi mukunyanyaba ulcers kati abasawo mu kugenda mu ddwaliro bwe bagamba nti kigenda kuvaawo ekyo oba just bagamba balina okutwalawo okulongoosa bati era bawunzika bagambye nina okumala olina okugenda mu spinal cord unit omulamu abasawo balina banyikerezo bulungi kati embeera eno yajjawo tetulina ssente n'entambula nzibu kati nesooka nenga wabatulindeko nomala okugwa kubeera eddagala ndimya naye sinaawo njawulo era amagulu gakyasanyala ate geeyongera bweyongezi kuba bagamba okiyinza okutulesa nga tegakyasobola kutambulamu wadde okusooka nkowoola abamaama abakyala ba Uganda nze nali manyi abakyala bajja nakunyamba nnyo kubanga ndi mukyala munnaawe oba okitegera abakyala bangi bali mu bitongole ebyenjawulo ebiyamba abantu ebikola bitya kuba omukyala ekiruma omukyala n'omukyala bakiba kikola kimukwatako naye nze siraba tebafuddeeyo bambi tebafuddeeyo kimalamu n'amaanyi gezanga basajja bebadduukirira ningamba oba siri wa mugaso mu Uganda kimalamu amaanyi nahona tebafuddeeyo kuba nateka post ku Facebook ningamba singa nali nvumye buvumi muntu tebaligirabe naye nagiwandika nga nsaba buyambi naye kwegamba balabanga etaliiwo okewala omukyala Feibe Nasolobanga yangamba balinjagala nkuyambe maliseeko abantu abamu era abasinga bali awo yakubanga yangamba bali mu gurupu ye asindika buvidiyo bwange byonna naye sijja kulimba simanyi wadde buno obulwadde bwe buli naye tebafuddeeyo oba okitegeera tebagumiriddwa n'akatono yinza okuba siri wa mugaso abwekiri kuba singa nali siri munauganda nga ndi munsinda waliwo ensi yamba abantu abaliko obulimu nga takola naye bwinagwa ku booda nga tatakalukana nga takola naye ngaafuna buli kimwe waka nga kimusangaawo kogamba lisala tayagala kukola naye mbadde mukyala mukozi noli yaligambye bambi katukati muyambe mwene embeera gyali tebanyambye tebanyambye
kati ye Feiba yeye agamba atya wazeemu okwogerako naye bambi twogera agamba ababuulira naye tewanavaayo amugamba nti kale ntwale ewasaaba bakola booti kale bamugamba tulindeko buno obulwadde bukoliki muveeyo neera nga basobola naye watali bano basobola embeera niwe yandibadde gyebali abakyala olaba abantu abatono ennyo atali minisita atali kyasobola okuwaayo akantu naye ate kati omuntu alimu ebyo ebintu era abasobola ate nga bonna bammanyi teri atamanyi babeera n'emikolo gyabwe egy'ebyobufuzi byonna ngiyimbako bamanyi bayimbira ku mikolo bandaba naye kyogamba tebakimanyi nti mulwadde naye saagala bakalungirisa bwe nafa banajja ne banziika baagala nnyo abafa nti kati wanewako obeerawo nani mbeerawo n'abantu bange baganda bange maama wange balamu bange tubeerawo abantu bangi waliwo n'abaana bato kati omugwe embeera nga ogitunyonyoddemu obadde okyayimba oba obadde ebyokuyimba wabiwumulamu emirimu kale yagyo gyali gyakendeera okusinziira ku mbeera eriwo mu nsi nti kati waliwo ennyimba abavuka lwe baagala ennyimba ezirigo fe abakadde kale emirimu tegiba mingi naye nga tulinayo bakwano baffe abatubeerawo ne batuwaayo ku mirimu naye nga gibadde gyakendeera kati era okusinziira okuva wenalwala nali nga ngenda nenkula naye ngaera mba nti manyi nibula amagulu malwadde nagenda okulaba nga sikyasobola nakuva waka nensalawo ntuubeewo nga stage ogiwumuddemu nenjiwumulamu kubanga ogwasembayo nali ngudde ne ku stage olwo mwaka ki bwewakoma mu mwezi ki wa mwaka ki nakoma okukola mu Desemba Christmas nagikola naye nga nimala kunyonyola bantu bannanga amagulu gannuma biki kubanga abantu bamanyiba omuyimbi asanyusa era olwamaanyi nnyo wali ku stage ngobukabuuka kati nendowooza bwe sibagambe nga nti no amagulu malwadde bajagamba leero yematidde tayagadde kutuziniramu neŋŋamba bannanga amagulu malwadde kanyimbe buyimbi nenagenda okulaba nga kiri waasi kati tugenda okuva obadde otudde nga geesibye tosaana kulinnya ku stage nga bakwatako obukwasi ate n'okuvaayo olina okuyita omuntu era kukwateko dde wansi neŋŋamba akansooka entuule kiyinza okuvaamu obuzibu naye nga muli obadde okyalikodingayo kale nga ogamba nti omanyi omuyimbi tafa newaba ali awo ng'afunyemu obuzibu asigala alikodingayo obuyimba obadde olina kubakozeeyo batonaba enyimba nali nzirina naye nga abazimba nga sinazirikodinga olwensonga nti kati music sente nyingi ogenda okulikodinga mu studio okulutwala okulutambuza okukola vidiyo oli miliyoni nga 3 oba okitega ate olusi n'olukola ne lugaana ne bagaana okulwagala neŋŋamba kansooka mbiwumulemu mu ngeri eno eyokuba nga oli omu obadde otambula otya kubanga ogenda okufuna ebivuweerowe bityo nadde nga ntula ku boodabooda nenfuna omperekeraku kuba nakirabamu okupangisa emmotoka ziba sente nyingi olusi oba emmotoka yinza okusaba sente nyingi okusinga neze bagenda okusasula kati nga nfunawo boodabooda olusi nenfuna mperekerako kati olunaku lwenava ku booda nengwa nali sifunya mperekerako kuba oli yankuya nanga jangu wano ngenda kuwayo ka deposit jangu mangu mangu ate abali bagenda okumperekerako bali bagenze kukola kati nali ntuddeko nzekka bire mba ntuddeko nzekka amagulu gaba tegatuuka mba sinywera bulungi kati nensigala mungu mwene embeera wafunyeyo gwokubirako akasimu oba n'omugulirako ebizibu byo byolinawo bangi abamawulire badde bajja ne bannambulako kati abantu bonna bali informed ku bulwadde bwange era singa tebubadde buno obulwadde bwa korona obuliwo nalibadde ndowooza nayambibwa dda kuba kyensinga okwagala njagala nziremu nfune treatment endala etegerekeka bajjemu banneekebejje bulungi kuba nange nkisibwa bubi omuntu yali asobola okwekolera nga ndi mwene embeera mpulira bubi nnyo okuba nga ntambula bwentyo sitasobola kutambula bulungi sitasobola kubaako kyeneetuusaako ate nga ntyokkalubiriza abantu kubanga eno embeera oba oyagala ebyokulya ebyokunywa ne kati omuntu alina akantu ke aba akeeterekera bambi waliwo abagezezaako okunyamba era nsaba mukama abasaasira abaddizewo bonna we batodde emulimu abagezezaako mama fiina nkusaba onnyambe kyonna kyonoba olinawo naye nga kyesinga okwagala njagala kumala kufuna obujjanjabi mu ddwaliro yonna gyanaaba ntutte badde mubaneekebejje bulungi balabe kuba kiyinza okuba nga olusi n'obutaba na ssente kyakulemesa okumanya ddala kibadde kiviira ddala ku kyo kitegeera tuli awo olusimira eddagala naye nga tekinnabeera kuzuuka bulungi kibadde kyekikola ki ekinnuma
yena omuntu yena asobola okunyamba n'antwala mu ddwaliro ne baddamu ne banneekerejja bulungi kati embeera ngeeyo omanyi kizibu otya okusaba oba osaba ate muntu n'atakuwaye nze kati mba ntya okusaba nze ne ŋŋamba kangumire wano yo olina abaana abaana nze sirina wange naye waliwo ngange olina abaana betubeera nabo wano webalimi ababonga nze sirina wange yafa sadde nakuzaala kati akaseera kano bw'okasanze otya mubyera embeera yo si nnungi n'akatono mukwano embeera si nnungi era neetaaga okuyambibwa mu mbeera yonna ebyokulya ne ssente naye nga mu kikulu mu byonna neetaaga eddagala neetaaga okufuna obujjanjabi kyekisinga obukulu nze manyi embeera ejja kuteera nja kuddamu nkole nziremu neekolerere amaanyi mpulira nga yina bwema mponye bulungi bayimbi bano bakubiddeko abayimbi bonna bali informed kweno embeera waliwo yali akubiddeko mu kaseera kano kuva etwayingira bino ebya corona biki okujjako era mu aba tv ne bapresenta ba radios kozi manaja wa rayoma yajja n'andaba ne mwami patrick omujuka yajja n'andaba mwami melozi lwambiti yampeereza ebyokukozesa jjo fifida queen yampeereza abamu amerika bampeerezayo ku ssente bambi naye nga tera nabo embeera munange ebayigiriza era oli agamba singa tebubadde bulwadde bono singa twakujjanjaba ddeho okitegeera abantu bangi bambiddwa mikwano gyange facebook wadde banyambayambayo bambi naye nga buli mwakola akatono kalinawo naye nga mu byonna neetaaga bujjanjabi ate oba ssente enyingi ate nze ze sirina olina ekibiina ky'abayimbi kyonna kyolimu nga bonagamba nti ekibiina ekigatta abayimbi olinayo ekibiina kyolimu kyonna mbadde sinalina kibiina kyendimu kyonna kyonna naye nga mwani patrico alimu ekyo ekibiina ekirimu mukyala sofi gombi era sofi gombi ali aweya yali tamanyi ku bulwadde bwange juli angumye namugamba sara short mulwadde era obunga bwe bagaba oba abayimbi mwani patrico bwe bandeeterako obwabwe bambi era bonna bali informedisibya kwemba era nange njagala batuuseyo eddoboozi lange eryebu bwe kikwatako naye simanyi lwaki tebandyogererayo njagala bandyogerereyo kuba mmanyi nti era siganyi wadde obulwadde gyebuli waliwo abasobola okunyamba nfune obujjanjabi obumala kati n'omusawo mu ddwaliro otugambye wagendayo nakebera naye nga takakasa kikituufu ngakusindika mulabo bo bagamba obulwadde buva ku mugongo era bulina kulongoosebwa tisobola kukkiriziganya nakyo kati omugongo guwatako kuginya emyaka ate guyinza okwonoonekera ddala kubanga gwayita mu spinal cord mwebiri ebifaananyi byonna baabikola buli kimu ne basembayo nga bawandiseeyo eddagala ate nga lya ssente nnyingi eddagala buli dozi ya mitwalo 3 buli wiiki okitegera twagenda okubalamu buli wiiki olina osasula emitwalo 3 nguleeyo eddagala kati twagenda okubalamu myezi 3 nga tuli miliyoni 3.6 oba okitegeera bwekiti ka ssente nyingi nenteka posti yange olwo amawulire nakubira nagerala ntere ati ku mawulire naye n'atabula ndooza kirowoozo kyange nemuleka nengamba akantekeyo posti yange era balina emikwano mingi osanga abantu banagiraba abantu bagiraba ne bajagala ne bakometinga ne balayikinga era nga omanyi ti ate kyagira mu kiseera kya kino ekyobulwadde naye nga bagezaako bangi babadde banyamba naye kati embeera munange buli muntu ali kumpike kuba tetumanyi obadde buno bugenda kukoma nti obwa korona oba okitegeera kati waniwaka obadde okolakolako ku buli mulimu obutonotono oba jasi obadde obeera bwezi mu nnyumba mukyokka mukaseera kano kyalina gyensobola okukola kuba balinga bagamba ntambuleko nga neetolola wano ewaka naye kati bwe ntambula ebintu binsimba mu kugulu kuno nekukaluba bwekuti nemuno mumugongo nga ntulira ekintu kinsimba ate era nebasobola kutambula nzekka mbanja ntalantuka n'engwa kati mba nina okufuna omuggo ogwenkwata oba omuntu okunkwatako ku mukono ate kyendabanga ekizibu ate oli agamba bwotuula ennyo nakyo si kirungi oba okitegeera kati ndi awo sibitegeera kuba sobola kutuula nnyo wenti kumala bbanga ddene emirembe ngifuna ngalamidde wansi ososeza nga nevuunisi awo nfunira ku mirembe naye nebigere ngera nepira nga birimu omuliro nsuba ebigere biyokya kale bwentyo sigeza walina okuba wabinyiganyigako bakola masaaji abantu bange bakola masaaji buli kimu tukikola naye ekirwadde kiri muli munda mu mabumba ekiri kungulu
ekiri kungulu naye bakola masaagi muri magumba ababuteganyuma sina kyempulira bulungi bwonna naye just okusanyala nempira nga gonna gakalubye kyempulira ekyo. Omuntu yenna ali ayagala okuyamba yagadde okudduukirira abeerawo ngaoli ayagala okuyamba naye nga tamanyi ngeri yakutuukirira ayinza kukola atya? Era mba nagaba namba yange oba n'abala kale newaffe si wangu wakujja oli kasita tukenansala ku masitowa awo basobola omulagirira oba newabuulizaayo wasala short era wano buli omwama nira. Kati mubana tugambe nti obeerawo mpolampola actually gundi yebadde etambula etya rutiini yo nga tonaba kubeeramu eno embeera rutiini yo nga onagamba nti mbadde ngende eno badde nsobola okukola badde nfunye emirimu nina mikwano gyange abasigala banka ku mirimu era wabanya akalimu akasaala kano jangu okakola oba okitegera tembeerawo ate nabadde mukyala mukozi okumala ebbanga ddene nga nebyokusabiriza ebyokukaabakaaba nga mbitya kuba nebaza Katonda yali yansaasira nga nsobola okwogera ne bawulira sinze muyimbi ayimba ebiryawo ebyakabi naye nga abantu banjagalira yate banjagalawaye abayimbi bayimba naye abantu banjagadde nyo emyaka mingi gyemaze mu kuyimba naye abantu bambeereddewo sinze ali awo nnyo naye nga bagamba saala waffe eyo oba okitegeera. Enyizi empya kati ziri 3 naye nzirina bubeezi nga ziri kodinga naye saakola vidiyo kuba vidiyo za sente nnyingi oba okitegeera. Wavaayo omuntu ng'ayagala naye abeerera mumanejjawo nga embeera eno ereddewo eteredde omwaniriza oba jasi omwaniriza era munewe ofuna akuyambako kiba kyanguwa ebiseera ebisinga ffe abayimbi tuba tusobola kwetuusaako bintu bimu ate nga maneja asobola okutuuka goba otatuuka. Then ekirabo tugambyeko nti wali ogenze mu tawuni kunoonya mulimu nga tonafuna kantu kabenje muli wali onoonya mulimu kiwuka ngaali bampise kumpa deposit nina omugenda ningenda okukola kati abantu abamu abayagala akuwa omulimu osayininge nga wanakuweereza ssente oyinza obutagendayo naye abayagala asigaza obujulizi tino osala yawandiika wano oba okitegeera kuba omugamba zisindika agamba olimu abantu babatukonekitingako obukonekitizi nga ye abadde takumanyi naye ngaoli amugamba gezaako okusaala ajja kusanyusa abantu akola bulungi kati nga takumanyi kati nga yagala ogenda akulabe akuwe sente ate obyeko bwewandiika kati ebyo nalindaga. Kayimba kiri muli akadde kakyamula abantu nga bokapanga nawe ogamba nkikuli mukama neyanze Mukama neyanze wampangira embeera empya n'onjozaako enfuufu wamponya embeera embi akabantu bakaagala kuba kakwata ku mutima kamaze ebbanga ddene naye buli lukayimbira abantu babeera bakagala kambeereddewo nkafunamu ssente abantu bampa ssente zaabwe bambi